Yes, nkulamusizaako mukwano gwange najjo sinzo banga otuuliriza obale kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi ate n'abantu ensonyi zaabaggwamu dda. Senior Superintendent owa poliisi bamukyazizza ku NBS n'annyonnyola ensonga lwaki yadiployinga oba lwaki abajeeti badiployingibwa ne security forces mu Kawempe kulaale eya National Unity Platform eyali e Kawempe ku nominations. Annyonnyodde bino wammanga era ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi era wano Munnayuganda bw'olina okuzuukukira obwongo otegere nti nno ensi eno ensi yaffe yeetaagamu enkyukakyuka mu sectors ez'enjawulo. Tetumanyi oba omukulembeze waabwe yakaddiye nnyo yatasobola kubanga alaba bino yatasobola kubanga alengera ekigenda mu maaso mu ggwanga wabula n'asigala ng'akyagamba nti obufuzi bulungi era bwa providinga service gy'awa bannayuganda yeeyo esaanidde okuweebwa. Oli ku UG Update TV kosinza obba ng'otuwuliriza gwa agala otweyongako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu obeere ng'otwegattako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Senior Superintendent owa poliisi SSP Donald Muhwezi olunaku olw'eggulo yadressinze eggwanga eri ku ebyo ebyagenda mu maaso ku National Unity Platform eri ku bawagizi oluvannyuma lwa security ey'amaanyi yadiployingibwa mu Kawempe North mu biseera we babadde bakolera campaign ku laali ya National Unity Platform nga bakubira campaign ku candidate waabwe Elias Nalukoola. Tujjukira bulungi nnyo ebyaliwo ono wakyaziddwa ku NBS TV. SSP Muhwezi bamubuuzizza ensonga lwaki yadiployinga amagye aga jet saako ne heavy security ku just laali ya National Unity Platform ate ng'okuba campaign kikkirizibwa mu Uganda lyattu Uganda. Onannyonnyodde waati era nakkaatiriza ng'agamba mbu impact eno eyagendererwamu okubanga mbu baprotectinga local businesses n'okudefendinga ensonga ya traffic. Abantu bano baabulwa ensonyi bamubuuzizza agambye mbu laale eya National Unity Platform campaign gye baalimu mbu baateeberezanga egina kubanga interruptinga abantu b'omu kitundu ekyo ba residents ab'omu Kawempe mbu ssaako n'okuinterruptinga bizinesi zaabwe. Kati ne twebuuza bo kye baakola kyali kiseshuwalingirawa security y'abantu kubanga buli muntu yalaba ng'embeera gye baateeka mu kitundu bo abeefula nti baprovidinga security be baamalako abantu eddembe ba residents abali bawangalira mu Kawempe okuba tiyagaasi okuba amasasi. Kati nze nnyinza okubeera n'edduuka lyange n'otandika okuba amasasi n'ensigala waawo oba bizinensi yange ssaako n'okubakubamu tiyagaasi nga woomulabaawo gwe ng'olina bizinensi yaawo oyinza osigalawo. Kati ekigendererwa kyaliwo eky'okukuuma abantu b'omu Kawempe oba obutabateekako distraction obuyinterruptinga bizinensi yaabwe nga waayogera. Kyolaba mbagamba abantu bano baabulwa ensonyi n'owoosuubira nti no kuno bagenda sirika babeere n'ensonyi era ajja kubaako ne kyayogera. Kitegeeza ki? Kitegeeza gwe Munnayuganda gw'alina okwebeereramu kubanga byonna byonna ebyagenda mu maaso mu Kawempe okulumizibwa abantu baafuna ebisago eby'amaanyi naye nga tewali nsonga wazira wazze abagambi baali baprovidinga security eri abantu okuggyako sirabangako laale ya National Unity Platform ng'ekubiddwa emirembe gyonna gitabanguka lwa security issues. Ebitongole ebikuumaddembe ebikizaako okubanga byonoona embeera era mmwe mugende mu maaso n'okubanga mukyekkaanya. Agambye nti baali baprovidinga security issues ku managinga traffic kuuma bizinensi z'abantu. Njagala ombuulire wawe baazikuumira. Kawo ensonga yo mu comment section okusinziira ku SSP byayogera olabe
eggwanga byali bigiyambirago mukwano gwange. Obadde muwuliriza mulungi, kwanirizaako mu comment section bwagala otwengako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe obeere ng'otwegattako. Mwebale kwekumira ku UG Updates TV. Mbaagala nnyo, mweraba.